What happened? I fell on my arm, on my hand. Ngokola. Nali nongose waka. Toyina maid yakulongosa. Nina maid mkwano. Namanyi simanyi kyekyandiko manyi newoba ne maid ewaka. Tasobola kulongosa nyumba y'obulungi nga gwe bw'oyagala. So nagamba leero kankole ezo koona ze manyi tazikwatako biki agamba let me clean at home. So mu ngeri eyo n'enseerera ku tiles. So kati olina ebitundu ebimu nga maid tatuukawo. Nedda ng'ebyo byange yes. Noseerera buseerezi n'ogwa n'ogwira omukono. Yes, naseerera ewaka nga ngezaako okulongosa ewaka n'engwira omukono. Naye nga ne gweweta amagaba batya I got a fracture. Omukono ne gunuuka. Yes. Kati kigenda kuntwalira some time naye nga guli okay. Ni bannange. Kati omukozi naye. Kati omukozi emirimu gy'omukozi n'osala hannaye. Abakyala bantegeera omukozi tayagala nyumba yo nga gwe bw'ogyagala. Kati wali omwomeso olina okugenda oddemu okebera ezikoona biki abasinga tebatuukayo. Kati wali ebimu ng'olina obyekolera ng'omunyino omukyala w'ewaka. Bannange anyway kibi nnyo naye nga kati oli mu mbeera ki? Kuba bulungi ndi okay. Twali tumanyi oba wali ku siteegi? Nedda. Mukama mulungi nedda. Ali ku stage n'ogamba sindi ng'ali mu kutuwaamu. Nedda tebyali bya stage. Okay. So fa kati owulira otya? Ne better. It gets better every day but of course gw'okuwona nina ogukuumira mu ki nga ngurapinze mpaka nga guwonedde ddala. Bagenda bakuwa like for how long kubanga kuteredde? I think I have another 2 weeks. Nsobola okuggyako kano akantu. But you can perform? I can perform. Era ne John abadde ku show I've been performing. Tosobola kugenda kuteekawo mbeere gamba banne nalwadde nnyo omukono sisobola kuyimba. Nedda ate nga gwe guli omukono ogukwata mic. Eddoboozi saaligwiridde omukono ogukwata mic gwe guno kugamba andi okay. Well, King bitambula bitya? Bitambula. Guno omwaka gungendedde bulungi okuwulira ekituufu. Okutwaliza ewamu. Okutwaliza ewamu it has been good. Biki by'osinga okwenyumiriza mu mutonzi oba mu Katonda essaawa zino kubanga omwaka guno gukutambulidde? Just okubanga nkyali relevant. Okitegeera nti okyasobola okunkubira n'ongamba kankuwa interview. Wali abayimbi nga gwe tojja mukubira. Yadde gyali akyayimba naye just takyaliko. Naye nga ndi musanyufu nti osobola okunkubira abantu bakyagala okumpuliriza kyenyi. Ate nga gye bali bangi nno. So ekyo kyenneebaliza Mukama. Tugambe nti oluyimba luno lwe wakola ne Omega 256 lwayina lwakwongerako mu ngeri emu benda. Of course, yali kolabo y'omwaka. Definitely. Ate kyovola anateekamu n'ekyo ekigambo because nali mmanyi nti akayimba kaakabi ne ngamba collab of the year. So it has been the biggest song so far nakati. Yadde twayongerako olwa Stay olwa Gael twongerako n'olwa Bruno K nenteekako n'oluyimba lwange Still See You Tonight is still a strong song. Luyimba lw'amaanyi. Well, era tetugenda kubanga tubibuusa maaso. Wajjawo embiranye wakati w'oluyimba olwo wakati wa mukwano gwe gwe wakola naye Omega. Ebyayogerwa n'otulaga nti gwe wali nannyini luyimba ebyatambula mu maaso awo naye to cut the story short nti gw'olaga nti oli obanja mwatuuka ku nzikiriziganya gwe ne Omega. First of all ndya kwebaza bannayuganda mwebale nnyo okujja okumpagira ne mukyogerako nga mwantegeera ango yange oluusi omanyi oyinza okujja no ku social media mutuna posting ekizibu ky'abantu bakusikirira busikiriza bamu ne bakuvuma. Era njagala beebaza nnyo nti abantu banviirayo ne bategeera ango yange. Tiimu ya Omega ne batukubira finally ne batukubira gamba tutuule wansi tukole ki twogere. Ne tutuula kati ne tuteesa era sente bali zisasula. Sente ziwererako ddala so beetaaga obudde okuba nga bazisasula. Nenga bakkiriza era kati payment plan weeri. Sente nga mmeka okutwaliza ewamu? Tosobola zoogera wamu. Mukwano yakundeetera ebizibu. Yeah, because zeetaaga plan buli mwezi alina zaateekawo buli mwezi zaateekawo. Which is a good thing. Sindi gokola oluyimba ne Omega luno oluyimba. Tewaaliwo procedures, tewaaliwo mitendera gye mulina yitamu. Tegyaliwo. Gyaliwo era ne speech sheet. It was a normal thing. Kati bino ebintu mbikolanga ne buli artist sifunanko obuzibu n'omulundi n'ogumu.
era yali surprise nnyo nti omuntu nga Omega asobola okinkola nali sikisuubira yadde kati tuze tukikola speech sheet ebeera buli muyimbi akimanyi nti obeera kolabo muteesa 50-50 era mutuulamu omuntu ombu ayagala more than 50 wamutera kukola ki kutuula ne muteesa so nze saalowooza nti asobola okumpitako ezisite n'azitwala okwefuula nali sirowooza nti asobola kwefuula naye kirungi kakiri nti after all the pressure bakkiriza ne tutuula era management yange yatuula n'ababe ne tuteesa kati tuli ku table era balina ne sente ze bateekako buli mwezi kati batandise osasula gwe nga Sindi kino ogenda okirealizinga ddi nti bino ebintu maybe birituuka mu maaso ne bikyuka saamanya nti bijja kukyuka not at all saasuubirako yadde tasobola okinkola because nkoze n'abayimbi bangi international artists bikibuna nga sifunako obuzibu obwo yadde ekisi kyekintu kirala ne tuteesa at my speech sheet bagenda gikuweereza ogisayininge ebintu byeyongereyo kaabe Bruno K kaabaani so just nze kyenafuna ekyokuyiga eza tibanaye tomala geesiga bantu just because abalala bakuyisa bulungi kitegeeza kino buli omu agenda kuyisa bulungi era kuva olwo kati kyo ekyakola bo okitegera kifuuka kizibu kati tulina osayiningirawo tulina oteesezaawo kati ntandise n'okutya okukola n'abantu because of that oluyimba luno lwali lulwo era ebigambo bye twawulira ebimu oyogerako walaga nti gwe wasinga okuteekamu waliyo ezimu ezitaliiko like for example ezokusasula writer biki nze saamukyajinze be simanyi studio kuba ne studio teyasasula there's nothing actually that her team paid biki okusinga bye wasinze omukyajinga esente zange za online sales online sales nakyajinze esente zenjagala zokka zokka zenjagala nemulekera still the 50% because it's my song sobola osalawo nti njagala 80% luyimba lwange but nasazeewo ekyo kankimulekere she's part of the song she contributed kyenjagala ze sente ezange ekyo kyokka big up ye yali ekujje mu mbeera nze bweyatuukira ogamba big up already nali njogedde I'd already said my issue ewe yabyogera later kati nze bwenkola ne artist okuba ekituufu sirina kyemusuubiramu kinene omutima gwange mba nsasewo okuyamba ngo nze nkuyamba oba enkya kirowooza nti whatever will happen ne bwatampa respect yonna nze nakola kyange okitegeera nekinsanyusa mutima nti nagwe nnyambye out of love I did it sala kuddayo ate nejjuse ekirungi kintu ekirungi kye nakola sigenda kwejjusa I don't need her to respect me just in percent zange ebisigadde ne bwokola otya sifuddeyo ati abayimbi ensangi zino ekintu kya corporate kifuse corporate abayimbi mukola n'abennyimba ne batuuka ekiseera ne babeefuulira kinooza kigenda kuba kiggwawo kitya n'obwannannyini omuntu okubaala n'obwannannyini ku luyimba lwe okulufunako oza kigenda bakikolebwa kitya era bwe kiba nga kikolebwa mu ngeri ntuufu mu kyamu kyandibadde kikolebwa kitya kati tulekerawo okuzaala wa music waffe tutandika okukola paperwork bw'ofuna oluyimba you have to register it ku URSB bw'omala n'ofuna publisher agenda okutambuliza music online oba ogenda byekolera bw'ofuna code zo every song has to have a speech sheet ate nga buli kimu kiri clearly written writer yono singer yono producer so ati buli omu afuna essente ze kubanga enkya omuntu bw'ajja aba afuna records kyangu nnyo okukwata ng'omubbi because records zonna ziri online tosobola kubba muntu music enemo tosobola as long as oluyimba lw'eddoboozi mulina video mwali ogenda gamba ntya mbu ate si yeye okitegeera so what we need to do is register your song make sure nti oluyimba luli clear nga tonaba luteeka online otherwise ne bwalwana ate esente zange ziba zijja wange kasita mba nga nkoze eki nga empapula zange ziri set mba ndi okay don't you think nti okubeera nti maybe oyinza okuba wamukoledde nkiyite nti omutemwa gwa ssente tolowooza nti kiyinza okuleetawo enjawukana ku ekyo sifuddeyo okwawukana omuntu bw'akubba lwaki oya kubeera mukwano gwe newe mwawukana nze kasazi bange essente zange zintuukako ate ani afaayo ku mukwano gwa we don't need to be friends naye tonziba nina emikwano naye bwonziba mukwano oba toli mukwano gwange okitegeera oba toli because that's my hard work kati oba okutte mu ssente zange oba mukwano gwange ango ki so gwe mukwano nze sigufaako as long as the right channels have been done ate nze saakola ne Omega mbu kubanga mukwano gwange we were not friends we were artists mu industry nga bunola artist ali mu struggles nogamba muno omuntu kamuyambeko bwentyo si kubanga yali badde wange nkakasa tolina we wali otulabyeko mbu katuzunzemu ngaba emikwano tewali you understand there's nowhere that we were out buno tukirinze nze naye nedda we were not
but I saw as an artist, talented artist, funny wange nnyo nga ndaba ennyimba zange akopa buli kimu kyenkola ku stage biki byonna ngamba bambi ono muntu anjagala kankole ki let me help her out kwe kukola naye not because of anything else nedda kati ye after bwotwate kufuna buno obuzibu that is when we started going to shows nga ayimba yekka nange n'ennyimba nzekka lwaki because of that issue yaliwo ate nze omanyi nze simanyi pretending mukwano nze simanyi you understand bwe mba nnyigidde omuntu tulina issue togenda kundaba nga nsinika naye tuba tulina obuzibu yeah so that's why kyatandika kati nga ku shows aluyimba ye yekka teyasookako you know and then nange neze nange nenduyimba nze ebiseera ebisinga abayimbi bema muyina ennyimba n'abayimbi abo abajja obuzi otera otambula naye yes oba oluusi n'ogamba katuluyimba lwoba osembyayo so that nyingiremu olwo oluyimba then tweyongereyo ne show Omega kyaliwo no after that time after obuzibu bwe twafuna nga tekikyaliwo but before that twali tukikola nga mugamba bw'oyimba ky'oba okola sembyayo see you tonight wasi ekyo oluyimba toluyimba linda in my show wano ku climax jangu tukole ki tukube ffenna nga binyuma era it was really nice so kati okutwaliza ewamu ensonga muli mu nteeseganya gwe naye enteeseganya zaawedde era bali mu kusasula wawuganya otubuulira akasente omuwendo gw'akasente edda si kyekikulu si kyekikulu sindi akazente kabika kangi kawera nenga gwosinga ku percentage nene no tuli ku 50-50 nagambye ekyo saakikyusiza saakikyusiza percentage anti gwoyinza oleetawo kiri nti gwe nannyini era nze nannyini singa nali njagala nalikyusiza percentage nenga kale kuba kyonkoze ati nja kuwa 20% zokka kibadde kisoboka kuba kayimba kange nina proof yenna receipt zonna ate singa wakiri oba yasasulira studio naye talina kyeyasasulira so I have all the proof but you know namulekedde 50% ne producer writer benagwa basasula byonna nze nabisasula kati mugenda no London naye nalabye kwali kati mugenda lupa kutawanya kichenye mugenda lupa for agenda luyimba nange male nduyimba luyimba lwafe lulwe ati nange lwange chenga like temsola ku performing at the same we don't have that relationship at the moment bwe bikyuka later maybe but right now a relationship teriwo alizindi ekintu oli bakitutte ku another level tutte nga bwe kirina okubeera munange ekikyasoboka at the moment no siso agamba nti forever and ever kitegeera but sina bwe mbalimba essaawa zino kinawe ngenda okuyingira ku stage naye no tekigenda kubeera okujjako ng'ensonga mumaze zitereza nga tumaze ensonga zaffe era bwe muddako tulaba ku stage nga mubanya bano baterezeza ensonga zaabwe yes well oyo King herself ensonga ze muzuulidde za Omega 256 bali mu nteeseganya ey'okubeera nga munnange basobola okubeera nga bamuwa akasente ke bamuwa omutemu agwe nga ye naye ekyabayimbi kuba naliko ne epas I think that was last week but one nangamba oyina oluyimba naye naye of course he was on your side ngagamba nze naliko nakola oluyimba ne Cindy naye Cindy oluyimba olwo nalina show najjo oluyimba nga ne lyrics tokyazijjukira nga nduddo duyimba ng'oluddo duyimba naye mbu teyanyiiga yadde lwakyanyiiga because you know sometimes okimanyize naye tetulinyako stage okuyimba olwo oluyimba so bw'olwawo nnyo ofuna naddala show zange za live fan nagamba naye nze njagala oluyimba olwo you and Apas so I'm like oh my god kati nina okujjukira nga ndi ku stage so it happened kale away from that tulina omukyala amanyiddwa nga Grace Nakimera omumanyi bulungi actually kyaliwo ate wakyala oyo kimanyi omwagala nnyo wamwogerako emabegakaawo about her performance engeri gyayimbamu okunyumira yavuddeyo n'agamba nti maybe y'omu ku yandibadde akuzoganya mu nsonga za battle kimanyi wabirabye mwagala musibako nnyo ekintu ekyo but that's not how she said it yakyogera atya ye yagamba nti wabaawo omuntu ng'agyagala tajja kutya okitegera ye tajja kutya ajja gikola talina buzibu because she puts up a good performance so yagamba nze sijja kutya nja kulumba tujja kukola naye gwe omuola asobola okweŋŋanga sikirowoozangako I've never thought about it naye nze ndowooza it would be an honor okitegera okukola n'omuntu bw'atyo nti nawulina bagamba nti na respect
ey'omuntu bw'atyo. Yes, naye kati bw'odda mu nsonga za bato sina kye nnwanira tekiriiwo. Tewakyali kyoyagala kakasa? Sirina kye nkakasa, sirina kye nnwanira. Luli eri nayina naye kati sirina kindyawo mbuno nkakasa abantu. Mukwano Teddy, there's nothing to fight for. Nedda eyo bato nze teyina we nnyambira. Okakasa? Teyina we nnyambira. Kirowoozaako because olaba ali style ndala, she's different. Ate kati alina story yiye because she came from secular music ono gwe tukola nayingira gospel. Yes. And then now she's trying to make her way back. Simanyi ntya, simanyi oba kati ali kuva mu gospel, I don't know, that's not clear to me. But alina agase zino vibe ebbiri, which alina branding endala. Kati nze okudda ate ntandika okukomparinga no Grace wakabi. Anti kati kuziri ennyimba ze yakubanga edda. Kati nze kyomujjukirako ziri times eza Sukuma, Kawonawo, ezo ennyimba very very big hits ze yakola mu time eyo. So I respect her for that. I don't comparing. Ekyo nja kirekera mmwe. Ojja kirekera ffe? Nja kirekera mmwe sinze. Teba naye Kingi, nze manyi oli mukyala business woman. Okay, let's assume. Wabudde okipromote ekinamu akasente kaakyo. Kizze. Kigambe Grace Nakimera ogenda kwenganga Sindi bato. Mb'oyinza ogamba. Sirina kya provinga mukwano. Esente ze nsobola okukola ne Grace nsobola zikola nzekka. Kati nga lwaki nziramu eyo situation? Okitegera okimanyi nti battles cause enemies. Okitegera olina olutalo lwolina otandikawo awo olutaliiwo. Ate Grace nja kuba neeyiiya because I have nothing against her. Tanjogerangako kibi. You understand, there's nothing. So nja kuba just tuyiiya muudu. Nedda. Battle ene creatingawo. Creating sides and enemies. What wali batu sharing abafani baffe sikubawula. Sigamba nti abono batuule eno, aboli batuule eno. Nedda. Bali badde beegatta ne banyumirwa sho. Already oyina Chichi. Already wa creating adda enemy mu industry. Sagala kwongerako. Nedda. Naddala ku muntu who's trying to make her way back in the industry. Tumuteke mwezo. Nedda. Ate bafani bange mbamanyi. Si kyangu. Bajasisa. Lwaki weesambasamba abantu abo? Nti kati yes wadde enemy oyina weetaaga n'oba ne ba enemies abawerako. Wadde oli kale waali yakkiriza. Neetaaga okubeera ne ba enemy. Nedda beera ne ba enemies abawerako. Seetaaga kubeera nabo. Benna bamala saaga ate tandika ndala. Nisinde ekituufu kikyoli ebyaddala kubanga n'abasajja bennya abali mu industry. Abantu abasinga bye bali abaagala okubanga bakola naawe. Abantu abamu Catherine kusaasira y'omu kubava n'agamba kwa naliko naye era emabega kawo n'agamba Sindi nze ne Sindi tukuba. Akuba? Akuba bambi. Era y'omu yagamba nti Sindi avuganyizibwa n'abasajja. Avuganya n'abasajja kitonde ekisajja tewe tewali mukyala wano industry asobola musobola. Awo ne nkubuuza bakubumba mu katiba ki kikyolina ekyo kyawukana ku banno. Mpise mu bingi mukwano, mpise mu bingi najjamu eno industry nga style gye nalonda nga nogirwanira nzekka. Nasangako Bella, but Bella's dance yali different from mine. Nentandikawo ekintu nga kyange kati nga nino kirwanira okitegeera ate nga nafuna abanwanisa bangi bangi nnyo along the way. Kati because of that nazimba muscle nga bwolaba nti when people attack you for so long you're developing a muscle ng'omuntu yenze because of all the negativity gye nayitamu okitegeera blue 3 ne bangoba blue 3 ntandikawo ekyange manya nude pictures fuse nude pictures bannange mpise mu bintu okitegeera nakola shows zange zasooka ebbiri tezayitamu okitegeera I was just lucky nti nazifuluma nga siina manja naye era siina sente zinakola okitegeera show yasooka a night with Cindy ne amateeka concert zonna tezakola mpaka mpaka nakola boom party. Amateeka yali ku cricket oval? Amateeka yali ku opposite, yes, katikati. Nafuna abantu I think 3,000 and something. Just enough okusasula biru zange okuba tisasulidde venue naye nenvaawo nga tewali amanja sina sente zinakola okitegeera. And then also still abantu bagamba flopins ebituusafuna na media okunyambako omusindi yakoze ekyakabi nno mpaka boom party.
kati no ebintu bwe bitandika okuyitawo bingi ozimba maso as a person. Kati that's what has happened with me. Bano ba artist abalala babadde muzi lebo bakulabirira okitegeera even when you go through a loss gwenga omuntu ogifeeling lebo yekola ki yekifeeling kati yeri difference gye nina ne ba artist abaliwo goli one woman is army webale kyekyo nze asalawo tewali ansalirawo nina tiimu naye nga nze asalawo kyekikufudde ow'enjawulo mu bayimbi bwengwa mulose eba yange si ya manager wange oba eba yange manchi feeling okutuuka okugeraageranyeza ku basajja ssibo kutegeera kiba kinene kinene era mwebale kunsiima nnyo bwe mutyo kati for all that long ebbanga lyonna lyobaddewo Cindy oyise mu bintu bingi kozi mulimu abantu abalabanga osucceedinze bulungi ne babaako kye bakola kozi tubiraba abayimbi toyina mbeera yonna gye wayitamu okuba munne kubanga bakulwanyisa kuba wansi kozi bagamba mu industry eno eddogo mweriri mweriri era naye kati sibe bamumanyi story yange bulungi nze okujja mu industry nava mu church ndyoka nzija mu industry. Yes, I came from church straight. Kati ebintu by'omwoyo spiritual things nali obuzibu nti abantu bajja tebalina kye bamanyi at all. Nze najja nina kye mmanyi nali simanyi bingi but najja nga ninako kye mmanyi kati ng'embeera sisobola kugirwamu omanyi mu industry nti bayinza okukuloga n'otakimanya n'emyaka 6 nga tomanyi n'emyaka 10 nga tomanyi nti just gwolowooza nti embeera yeegaanye naye bw'oba ng'olinamu mukama olinamu ku knowledge eyo so agamba naye the last 1 year engeri gyegenzemu kino tekiri nomo n'okola ki n'ofuna engeri n'osaba n'ofuna engeri gy'okola ki gy'okitereezaamu naawe kuganga bo bakiteddemu amaanyi naawe n'okiteekamu amaanyi n'osiiba n'osaba paka n'okitereeza but obuzibu that most artists bambi abeera tamanyi abeera nga ye alowooza bwentyo industry bweri ate nga just emikisa gye wali akoze eki emikisa gye wali agituuliridde oba agituuta oba agibbye oba akoze ati kyonna gye kiri but najja nga nina kyemmanyi that is why nti sobola kunkuba bbanga after some time bangamba naye kino ekintu there's a problem. Obadde wano like for industry like for how long? Okimanyi nasooka my first release was 2003 naye nali nkyali ku ssomero time to say goodbye nenzirayo ku ssomero ati Blue 3 yajja mu 2005 egyo emyaka 21 years kati woyongerako giri those are 23 years yes mu industry naye oyinamu otulawo n'olowooza kaseera k'okulitayaringa nkirowoozaako okulitayaringa nedda mukwano mbadde manyi ombuuzi oba ntulawo nekirowoozaako nti mpangadde lino ebbanga retirement nedda olaba kyendowoozaako ndowooza ku rebranding nti no bwe ntuuka certain age maybe wenkoona 50 mba njagala ku rebrandinga si kulekerawo okuyimba but okukkiriza nti kati okena 50 years old kiba kitegeeza bafaani bange bakulu okitegeera music ono w'abaana ba 18 tebamuwuliriza enemo sigadde ntya ne faani wange nti kati abaana be bakulu baava ewaka kati bali mu bukadde bwabwe kikyayagala okuwuliriza that is what I think about nti kuva mu industry nedda tekisoboka era akirowoozaako aba akedde nnyo. Cindy nzize kugenderera nnyo ennyimba zonna katugambe ezakuleeta ku siini nze nganzi actually besides ayokya olina oluyimba olwakuba ebiseera ebyo ne lubuuminga nnyo one and only olina amateeka amateeka that was a good song by the way. Thank you. Naye oluyimba olwo siraba like mu line up gy'obeerako ey'ennyimba telutera kubeera why ate especially mu show zange eza city abasite baagala nnyo ennyimba empya tebatera kwagala those older songs kati nze ennyimba enkadde nziyimba mu ezo show kati nkubye ekisaawe simanya ekiboga simanya wa wengenda okujjayo ezo ennyimba zayokya biki but ono musite nze mba ndoza demand teriiwo mpaka nga nfunye nti waliwo fan client yagambye omuteeremu kana akayimba bwentyo negwe toluna oluyimba tolaba nti bafaani olina abantu abafaani abayitaga oluyimba olwo nkutegeera Matega it was a big song. It was, yes, it was a big song. It affected very many relationships. Banange. Yeah, nani na shows lwendu tekam. You know, classics ziwera music katafuse mungi. Bani n'okusalawo okitegera bani n'okusalawo kati nyimba ki because when masses on hits zonna nziyimbe tumujja kuvaawo.
Ane Sindi nze mulimu ebintu ebimu bye ntuna nengana naye bannaye oba oli muki oba kirungo ki kuba ebyaddala abayimbi bye bali eyo nga mutuufu teri muntu amuyinza munoonya teri muntu like gwokwekuumira nga okyali olifuna bookings oyimba like bo muntu neetaaga ne mmanya kiki ekyo kikulimu ekyo ekyenjawulo ku bayimbi abalala. Kutegeera kati ekisinze kyendaba siiso agamba nti buli kimu kimanyi naye kyendaba first of all abayimbi bakoppa nnyo bannaabwe. Bw'okoppa munno oyo muntu ajja kuba akusinga forever never because si ye gwe okopye gundi okitegeera kati forever waliyo omuntu akusinga so kiba kitegeeza client alina option naye bw'oba ng'olina ekikyo gwe nga gwe client alina option bw'aba nga ayagala vibe eyo alina kuyita gwe teri mulala okitegeera so bw'oba nga osigaddewo ng'okuba music omulungi aba bagamba owaayo ekya Sindi kya Sindi ekya Simanyi Wile Mukaabya kya Wile Mukaabya olina omuyita ye naye bw'ofuna omuntu nti ali version ya Wile Mukaabya ali version ya Aganaga it doesn't you can't sustain at the moment waliwo ali mu style yo waliwo bangi abagezaako bawerera ddala tebajja kutegeera kugamba mbu ate nze n'essaawa simanye biki tebajja kuntegeera engeri gye nkyogeramu okitegeera but all the female artists abali mu dancehall music bagoberera katiba kange okitegeera but the issue is you can never be better than the original. Kati oyinza okuba ng'olina akatiba k'osanzeewo ng'oyongeddeko ku kirungo ky'ekifuula ggwe kubanga ffenna tumanyi kino Abannayuganda twagala ekidandali Sindi akikuba butiga bangi nnyo abakikuba ekidandali ne kati gw'okyongeddemu kyekifuula nti no we tudda mu kidandali gw'olina flavour eyo ey'ekidandali kyennyini kye baagala that is what we are missing. Bano ba artists abapya bonna basoundinga bye because ba writer be bamu enchabo zuka noga nti Moze writer yaliko ba female artists bonna bakubira Moze writer that means at the end of the day all music sounds the same kati obuzibu tuyina omuntu bwavayo n'alonda style ye n'amanaging ogipushinga n'agikakamba bantu paka neyitawo abatakyasoboka abatasoboka oba olina omuleka bulesa ayitewo kati yeggwe ofuuka ekizibu ye Juliana ola Juliana we yagira music we tewali muntu yali amukolo yo R&B bwati ali modern bwati nti bamuwanje baku production biki tewaliwo muntu vola yayitawo yadde twafuna Irene Nambiro makati wale ne begattagatako biki but the original stays the original era Juliana bagamba njaga $3.5 for a concert togenda mu replacing amukwano ogenda kuba amasimu malo gamba kale $3 munya jangu because ye yateeka wakati bakake kati because I have my own tusobola kunkopa tusobola kukunsinga oba olina okukubira the king herself oba oyagala vibe yange ne kati olina abaana abato bogize naye gwe nga have nurtured artists n'abaliko wano bonna kumpi bawerera ddala they've grown up watching me their style bagijje kunze bawerera ddala abasinga tebaagala kyogerako naye tubeera tukiraba okitegeera tebikuluma olinga king takutagudde tebinuma mukwano natuuka nenzikiriza nti abayimbi bali bwe batyo naye lwaki simanyi because ate nze kyannema okukola kyannema okukola me I always respect abantu benasangawo oba musinga obunene oba musinga stage it doesn't matter namusanga nalabira kuye nengamba industry gyeri wali ogundi nendyoka nyingira nenkolawo ekyange so I always respect them never artists abapya tasobola kuwulira ekituufu nti I'm inspired by this person but whatever performance na buli kimu oba olaba wajja yabiyita you can't tell yes Bebe Cool y'omu ku bayimbi abaluddewo naye era twamuwulirako yagamba nti yandiyagadde nnyo era ku bantu beyandibadde ayagala okuba ng'akolako naawe ng'omu ku bayimbi but for all that long ebbanga lyomaze ne Bebe Cool limaze mu industry ki ekibalemesezza kuba ayagala nnyo yagamba njagala nnyo okukola ne Sindi yameshoninga abayimbi ndoza balinga bana ababiri bali mu Swangs Avenue naye n'agamba we twagala he wants to work with me nange njagala kukola ne Bebe Cool tubadde mu studio emirundi 4 you and him yes twayingira mu studio with the first song yetwagezaako yali Ndi Mukodo najja mu studio n'aluwuliriza nagamba kibulamu Ndi Mukodo Kawana Puppet and Lucky Them say want some more. Yes, njagala kujukira naluka ne Navio. So I wanted to work with him and Navio.
n'aluwuliza nti nedda lunazi Bebe Cool ndaba nga tekijja so we ended up working nze ne navyo n'akikuba so ne tuddamu ne tugenda mu studio yafuna ne ba writer we've been to studio 4 times naye buli lwimba bwe luggwa bwe luti nga talwagala some songs even me I'm like sirwagala tuddemu era next time so mungeri that's why tetunakola not because oli atayagala kola na munne era eyo kolabo olwimba lolujja ndishuwa ndishuwa nti lumu tugenda tula ku beat kinyume fena tugambe kale kyekyo tugenda kuba by the way ye musajja mu industry mu banna yakuwa respect Bebe Cool akwanyo respect nange bwentyo akwanyo respect because amanyi kyosobola okukola and then also chenjagala abantu kye batalaba is that omuntu ampa respect because muwa respect zino lion ze nasanga mu jango bwenzisanga mu kubo nzibuuza oba mfaananyi nti bankoze sente mmeka oba nvuze mmotoka ki the lion I found in the jungle I respect it because okitegeera oyo ye abamulalamuko waliyo ebimu ne mata wandi mugezi ntya waliyo byenina okwebuuza ku oyo gwensanzewo mu jango now because I always throw my respect bandeka n'empitawo okitegeera Bebe Cool ayina amaanyi agannemesa Oshtaina oshtegera moyo kuba wonali nkola promotion yange eya bomb party na tula na in front of the camera ne tuogera nampa ku magezi bichi interview yali mpamvu njo just me and him ne tuogera aina manya gayi mukana agamba na bichi bemugenda okulaba ebyo sindi bichi aina bamuuliriza aba atenga abanji babadde webbanga naga olaba Kamili amzala olaba Bebe Cool amzala nanga ngenda kulaba bichi ebyo but because naba respect bandeka nenkola ki nempita ne wabatanyambye just okuba nti talina kibi kyanjogerako kinyamba okukola ki okuyitawo they respect me because I respect them singa nali navayo nenvuma Bebe wino nekikyaŋŋamba okitegeera yali badde naye tafeel you understand yali badde it doesn't throw the love back at me but ajinziriza because nanga I give it to him si yeye kana yebo nabe nasanga tolina gwogenda okuli agendo ga Cindy yatukola bwati no because respect njibawa yes kati bano ba artists abapya that's the thing that is lacking if you don't show me my respect I'm not going to respect you and then ne influence jenfunye sigenda kuyambako because connection teri woganyo jitekawo mututunulira abayimbi abo bonna bewasanga mu jango Chameleone Bebe Cool Kayintulabe nani awo tukatogera kubana Juliana yes muntu abuuza nyi kale kye kyali kiremeseza abantu aba at least cause tulaba oyina muluyimba ne Bobby tulaba Kenzo maybe yajja later ate neera nokola naye yes kati bine ebintu bi confusing abantu mu ngeri emu obendala nti oyina akwanguyira oba like connection ebeerawo wakati awo n'omuntu oyo okusobola okubanga mukola collab mu bwangu on spot nti oyina omuntu akwanguyira oba bakwanguyira okusobola okubanga okola ne bana abantu babiri for me it's about the song oluyimba butula wansi ng'oluyimba kiringa oluyimba lwange DJ twagala dancer kusemia kuba beat like when I took studio nenduwuliriza cyantwaye dakika ntono because the song okitegera oluyimba lwakabi forget nti naliko ne Kenzo ne bwe nali badenze kakayimba nali kakubye because beat was really nice nensanga I think ne Andre yaliwo was part of the writers abaliwo ogamba vibe yaliwo ne tukola oluyimba ne kigwa ne gundi Bobby Wine we yankubye in the middle of the night nazaisa nga musanvu kitundu in fact najja n'amani nga mu studio you know nali nakazala mani nga chali baby time eyo najja nga mu studio ngamba maid ngamba nkwatira ko omwana ningenda mu studio nenkola kine empandika kayimba it's about the song nawuliza track I am like kana kayimba nka feelings empandise kumandi siri wabo bera ne writer kiba kiri different osanga vibe eriwo okitegeera nenze nina okufeelinga akayimba naye mba nkwagala ntya akayimba sika feelings mukwano tukola olulala sigenda kakambeera okitegeera sigenda kakamba if a song is not nice nga siru feelings we do another one sina pressure as if sina serpent nonya lunch kwegamba Sindi oyinamu ne element ina abantu gye basinga okwewuunya nti for instance oluyimba lwa Bobby Wine ne Mr. G yes party yabwe atogiyimba okufa obufi olumba lwanyumira ne neyongera nalwo ntandika no do performing bichi yes
Okay. So kati bana abayimbi abata respecting abantu be basanze mu industry eno. Mase ogenda mwetaaga. Sometimes omwetaaga okuyamba, sometimes just omwetaaga kuleka kintu kyo kiyitewo. Oshtegera olw'amaanyi galina kati amaanyi gange nga sindi genina because of the time that I've been through. Nyizo butakuyamba ng'omuntu. Naye nina wenjo okusanga erinnya lyo nga nze alina amaanyi ne ngamba ono mujjeo. Bakujjeo. Oshtegera because of the influence genina. Naye nina wenjo ogisa naye kubanga tetulina noma, tetulina buzibu njagamba akakawala kaleke kayitewo. Oba oyo gaye muleka ayitewo because of the influence gyenkola ki genina. Kati your respect yeetaagibwa okubeerawo na bano ba artist. Tosobola kuyitawo. You can't be big in a jungle when you did not respect the elders bewasangawo. Kile kiri spiritual. Tebagala kitegeera naye it's a spiritual thing. For the artists abakati tuyinza okubanga tujuza places more than the artists betwasangawo. But ate bali bebalenga foundation. Oshtegera ye foundation gye twasangawo. Ate ono fani tayagala kumanya drama wamwe. Ayagala Juliana, ayagala ne Cindy. Kati bw'amanya Cindy yakajja mu game ate azaala wa Juliana agenda gamba Cindy katumuleke. At least story omukadde gwe tukola ki? Gwe tumanyi kati as a young artist gwe buli wosanga elder artist sigame nti muyambi wafukamira. Just show respect. That is it. N'abaana b'ennaku zino abayimbi be basanzeewo nga babayisaamu eggaali. Kati that's why kyovola bawaliyo ogundi makati awo. Nti kati ffe tusigala tufuga jangu eno. Fuluma ofuga Abannakenya, Abatanzania eyo yonna agenda naye wano mu city. Nkakasa oyo tutwetaaga. You need your elders ono mu city. Gw'okuyitawo just kuyitawo. Omuntu abalowooza nti weetaaga okumpaana, teweetaaga kumpaana. Seetaaga kuwana bebe kulu nedda. Naye neetaaga nti bwe musanga mu kafumu agamba, je baleko ssebo. Mubuuzaako bulungi ne muwa respect ye. Just kundeka kuyitawo. So ati watuuleyo mu zi office ze biki okitegeera mu banene nalaba empapula zange nga ziyita Cindy asabye sponsorship agamba mukayambe akakola kalungi kayambe ekyo kyokka kye neetaaga and them they've gained their trust in people kuka trust ogenda keetaaga. Yes. Oh my goodness. Tusaba abayimbi munnamuna mulabire ku mukyalo ono bwe kiba kisoboka actually si bwe kiba kisoboka nolwakuba babeera mugali no bw'osoma jane yange leka music alone wetunuire ebirala ojja kutegeera lwaki nkyaliwo ojja kutegeera because zo roots zange ziri strong mukwano. My roots are very strong olw'obuntu bwe butyo anti balina kino abayimbi baffe bano abazzi kati mu kaseera kano kama abayimbi abakadde tebalina kye batugamba anti bwe buzibu bwebwo obuzibu nti balina kye baŋŋamba ekyo kyovola toyitawo because kati akatiba akabifonza akayina oshtegera abafande trust ya bulijjo nzagirina as an older artist. Yes. Kati gwo omuto okyeyiya oba onsinga talent oba onsinga ki akatiba nzinakola kimba nkalina nzadisa abantu banneesiga ekigambo kyange ki mean something mu bantu ate obeera okyetaaga naye kati omuto aba alowooza mbu kati era mama tumusange tufukamire mama we tumusange nedda si kyekyo mbulusi namwe mwagala nnyo okubawa respect tetulina buzibu gwelegana okurespectinga tulayo ekigyo gye kigenda okutwala. You refuse to respect kiyambi ani mukwano. Kale ensonga za King muziwulidde naye nga bw'ofuna obudde n'owayaamu naye okubanga tunatera okubanga tumaliriza kuba manager alabika ali mu kumbala manager ali mu kumbala atandise ebintu bye atandise okumbalira bwagenda bwayimuka bwadda bwakuba amasimu oba yeekubira bwekubizi simanyi naye oyo wabula ye ewafuna mundu mmenyi muntu wange agibest Allah muntu wange naye nga King tusokole tunyongera ddala nze nganze omuntu okwebaza kuba kituufu nze nganze n'abayimbi tubeeramu mu bintu byaffe bakuwa credit abakwadde credit aba appreciating ne ba appreciating kyobakoledde nekyokoledde industry weewaawo mulimu abantu abamu abavuluga abatanakkiriza lusobola olwobeera mu dinaayo ebiseera ebisinga kozi industry yaffe eno nga bweri naffe kati twawula tumanye ekirungi n'ekibi naye nze nganze omuntu weebalire ddala naye Uma as a president ne federation akasente simanyi oba akasente ako
wali akasente akafuluma wenga president wa UMA ne Federation Edikenzo president wa side yes mwatetenka mwasobola mutyo okubaira nga mukwatagana mu ngeri eno okubeera nga akasente kano mukabaka ngeri twakwatagana and then yes wayone sente ze batuwanga UMA tetulina buzibu yadde era mu budget twali ne tubaweza budget eyaffe ne batuterako sente mu account. Yaterako sente? Yes, as a SACCO. The SACCO money was well received. Kayimbi atali wano ali mu bitundu eri asuubira otya okubanga naye afuna akasente? As long as you're a member of UMA, ng'oli member wa SACCO, oli wa ddembe to ask for money right now. Yes, kubanga ze sente weziri eza SACCO. Yes, so osobola okusaba sente. Naye kati obuzibu tulina nti ofuna artist nga talina wakwatira ku UMA naye alina kyawulidde n'agamba kati nze kigera kingasizaawa. You need to be part of UMA to be part of gain the benefits as a sente zemu UMA. Kituufu UMA eri under federation. UMA ekolagana ne federation. Ekincha under no, because we are equal partners mu kino ekintu. Kati federation ye kyekola etuuza all associations. Ate kati mu associations UMA yesinga obunene. So when we come at that table, we come as co-partners. Sinti tulimbo under a federation nedda. Tulina ebintu tutambuza nga ne federation tebimanyiiko nga tetwetaaga they go ahead nothing. Tubitambuzanga UMA. Then waliyo bintu nga biri national awo wetukwataganira we lobby together we ebintu bikola fenna. Na associations endala emabega kaawo waliyo general meeting eyali ku federation nga bagamba abayimbi mujje mulabe engeri abayimbi gye bagenda okubanga bafuna mu music waabwe. Yes. So actually abayimbi abamu tebaliyo. Saliyo era nawe but naweereza my executives. Big guy yaliyo. Yes, big guy yaliyo. Jeff, our person of operations yaliyo. So we had a team of 4 people. Abaliyo from UMA, yes. Era obubaka babufuna. And before that I'd had a prayer meeting ne federation science team eya parliament nga tulabye info yena gwe bali babaleetera ngo already tumuyiseemu nga abantu tumutegeera. So that's why on that day ngamba let me send my team again there. Yes. Kweli obadde kuba president oba kati emyaka emeka? Giwera. Ngemeka. Ensonga yo yeki? Toveeko. Oyinza okulowooza nti ayagala agenda fuga mbu yaddako nti bwevaako yaddako. Owai toveeko ko wayinza okuba waliyo omuntu omulala oba omuyimbi omulala ayagala okwegwanyiza ekifo. At a certain point of course ngenda kuvaako. Yes, tulinze ezo funds ezije eza elections nga ziri particularly for elections. Zikola enveeko. Sindi bakulonda bulonzo bagweronda. Banonda mukwano. Banonda nga vice. Kati bwe president bwe yalekulira nga nze atulawo ku automatic. Kale lesa assume ovuddeko. Oli ready okubanga okola n'omuntu gwe banabazizza. Of course, yes, masina buzibu. Omune ebiseera ebisinga mutero zimba mbu akatima. Mbu okuvaawo bubi. Anedda sigenda kuva mu UMA mu bubi tewali ali okungoba. Era tugenda kuba in elections and I will not participate mu atenziramu tugenda kuba in elections leader dako will have a moment y'okumuyitiramu ebibaddewo and I will always be available. Bwabanga nga bw'olaba nti ne Waiki Benda is always available for me. Sophie Gombia bonna mbakubira because jjukira mwebali wali ebintu bategeera okunsinga nti nkyakubira Sophie Gombia ne mbuuza ebya account yaffe biki because we are still in touch bulungi. Yes. Nera bambi wewe kuteekawo maanyi okubeera nti omuyimbi munnamu yava ku maaso master parrot nga UMA ate nga president wateekawo situation etagambika. Kyali kyakabi mwana ate ne federation netujoininga mangu nno ekyo kiro kyennyini Kenzo yatuweereza delegation team nebeera naffe the next day bonna ne bajja. Kyakabi mwana. This is the importance of a federation. Kuba nga UMA tetulina mbu buli muyimbi but federation ena buli association so bo balina buli muyimbi through the associations kyovola nti lwatuuka barrio twasobola okuyita abaffe nabo ne bayita abasigadde kyovola twalina abanene nga bolaba Misa Kisemakula nti omulabe alibotiga abanene bonna baalabikako which was amazing. Netufuna ne team Bobby Wine yaweereza you understand all this about so it was amazing okukolagana with the federation nga actually baagala kukola. Okay. Nga tunatera okuba nga tumaliriza akasembayo pindi twakulabye gwomu ku bakyala enwaŋŋuli eziri ku line-up y'abayimbi abagenda okuperforminga mu UG Fest. Yes, okuddayo London. Ni musanyufu bannange omanyi ezo show zigatta abayimbi bootalaba wano Kampala
kati wali shows enkola ne Kampala nga wali artist nga mumanyi naye tetwesanga ngako ku show kati ezo show bagata buli type of artist ofuna wakadonkamu wa R&B wa dancehall nganze kitegene batugata kati show ebamu vibe nyingi atola abantu boludde okulaba kibana show ebanungi bambe ni say happy audience baludde balabako tunyumirwa nnyo show ze London mubeera kasavu kanyama nsanyu sente era guno omwaka nzira era ngenda kwera ku UG Fest bulungi nnyo King herself tumanyinge wekituka kuba live performances oli muzibu what should people expect ku napolo bantu beranda ne basubire ki basubira mu King herself tuno ntambula ne badansa bange okakasa for the first time to apply in zefen no era any time namgena kunda banga ne badansa bange Samantha ne Zani mulungi nnyo ngoma kigenda okubeera eyo ate always bafani bali bagala package ngawe bagira wano mu city so it's the first time tubagenda gira banga bweri wano mu city bagenda gira bana isindi ogenda twala ba dancers bo umanyi wekigenda okwecha kabi this will be fire for fire. I'm excited for the people bagenda tulaba ko mwana it's for the first time tekibanga oko nadala with me it has never been there tekibera ngawo bana Samantha natubuza aro gamba anadda si lawyer atoyo Samantha ononda kweli gwe nenga tongera okumanya mama anadda bana mutusabire Jose Jobs link okwatagana onta naye kuba munayi abantu abasinga bagamba abayimbi babajeta ne mujira boine ebintu ebimu temukola enkolaganayo ne Jose Jobs link Jobs link muntu wa bulijjo bota mutegera ng'omuntu muyinza okukola ki muyinza obutakwatagana kubanga olusi ba artist tutunuyira nnyo ba promoter as our source of income not tutunuyira as a human being nina akaseera the last time bwe naliyo nti embeera yatukwata twamaliza show nga tulina okugenda the next day weather neyononeka ne bacancellinga flight zaffe wiiki bbiri kati mwezi wiiki bbiri nga alina okuddamu anfunire wembeera addemu ampe accommodation plus meals na buli kimu for 2 weeks kikostinga sente mukwano but because he's a real person yansuza bulungi nendya bulungi at the end of the day nakasente kange nenkola nenkomawo nako kati nina this sirina buzibu ne Jobs link ali nga mugwe yafuka nga mukwano gwange mweyo time because show ali wedding atalina kyanetaza ba promoter abasinga munanga akudduka ko because this is UK sinti tuli wano Kampala magenda kufunira kaloji kemitwale 3 oshitegeera it's a real you understand yatusuza atenga tuli banji kwa team yagenda omanyi bulijjo abaleta ba artist adisi bantu munana natusuza natuliiseze ennaku zonna mpaka we twadda era nonako olusemba ne making sure nti tuli nnyonyi tutuuse bulungi omuntu bwati aba muntu mulungi so me and him were like tulinga bemikwano olwekyo ekintu kye yankolera because it's one thing omuntu kwagala because ogenda mukolera akaja it's different omaze omukolera sente kati alina just kulabya talina kyagenda okufunamu so nze muwa respect mwagala nnyo ng'omuntu such a nice man so tusinzire wano olalika abantu be London ku lunaku olwo what's up people in London the name is Cindy Biebe definitely the king herself omimba wakabe owoku TV bannange on the 4th of July nga nnya omwezi gwa July ngenda kubeera London ku UG Fest tuli ku Newham Leisure Center nga tukikuba hit after hit pan hit temusubwa for one time only come and watch the king herself live Biebe the state general banaye fenomene tusinza musinze ko munne yakiikiridde abayimbi bammwe abalala abali awo King guno era kwa mulundi gwa kumeka ogenda London London mirundi giwera batokola ne Jobs link mulundi gwakuna mukwano nata kati bilala muko bwosuwa gwo musiru mukitegedde kale tetugenda kubanga tusukakawo manager kayimuse mu ntebe eyo munna ayina ensonga ze ng'omuntu naye nga spanawo kamba sibule njaba basaba mugende ku channel yange ya Taufik Media UG subscribing mu sharing mu commenting thank you so much King herself nera tukusabira munnayo osuuke amina nja kwa bulungi stoku yali acha bayi ali bulungi nnyo n'abaana bali okay ndo muuliza kitofu mwani twava mu kamera mwani mutufukide ekizibu bannaye ne relationship ya kamera bannange
oba walabuka otya? Nalabuka nalabuka mukwano nenga jali nenga mune banga stock empya musima stock empya endero bera mu muri stock onkadde nonde kanze ni stock onkadde ko mani wange uli stock onkadde salute